Christopher Aine agambibwa okuba nga yabula okuva nga 17 Desemba omwaka oguwedde. Okubulawo kwe kuleseewo okwogera ebikankana wakati w'ekisinde kya Go Forward ekya Amama Mbabazi ne poliisi nga buli ludda lulangira lunnaalwo okubeera nga lwe lumulina. Olwaleero mama wa Aine nga ye Jennifer Namuleme ne mwannyina Rita Babirye Aine beesitudde ne bagenda ku CPS mu Kampala okweyanjula eri ab'obuyinza. Bano era babadde baagala poliisi ebategeeza omuntu waabwe gy'ali kyokka bavuddeyo buggo. Badde munaana ndowooza gwennyini ne tutuula ne tubuuzaako nga ne tubabulya gye tulaga ne batugamba atuula Naggulu naye mbu bayinza otufunira omulala atukolako ne batugamba tutuule simanyi Mr. Abbas naye tumulinze nga tulala tajja ate nga tulina ebirala era ebyokukolako era ebyo. Abooluganda lwa Aine balumiriza nti ab'ebyokwerinda be baakima omuntu waabwe okuva awakaawe mu Desemba w'omwaka oguwedde. Kyokka ku ntandikwa ya Ssabbiiti eno omwogezi wa poliisi Fred Enanga yavaayo n'alabula abooluganda lwa Aine ku ky'okuteeka olukongolo ku poliisi. Aine si ye muntu ali awo nti oba poliisi yali enoonya bubi nnyo. Emyaka gino gyonna tuzze nga tunoonyereza Jamiru Mukulu okutuusiza ddala we twasobola okumuleeta mu ggwanga. Tusobodde okulaga bannayuganda bonna nti Jamiru Mukulu ali mu mbeera nnungi, tumututte mu kkooti, bamusibidde ku poliisi. Lwaki Aine ali ku ddaala erya wansi ennyo? Tusobola we tuba nga ffe tumuyina, lwaki tuba tumukweka, lwaki tuba twegaana okutuusa ekiseera kino kyonna. Mwannyina wa Aine Rita atutegeezezza nti si baakukoowa kugenda ku poliisi era oluvudde eno ne boolekera amaka ga Mbabazi. Tubadde era tugendako wa Mama Mbabazi ewaka nayo tumanye ki ekiriyo. Aine yakwatibwako dda poliisi ku byaliwo ejjinja omwaka oguwedde wakati w'abawagizi ba Mbabazi ne poliisi ne bamuvunaana okukuba poliisi. Yasimbibwa mu kkooti kyokka n'akkirizibwa okweyimirirwa. Bo bannamateeka be baategeezezza dda ng'ensonga za Aine bwe baazitutte dda mu kkooti. Omusango gwe ogutwabadde twatadde ntungama mu kkooti kakati twagujeeyo twagufayirinze wano mu High Court Kampala gwa habeas corpus n'olwekyo obukooti ejja kutuwa olunaku tujja kugenda guwulirwe. Poliisi yateekawo kavuyo obukadde 20 eri oyo yenna amanyi Aine waali ng'egamba nti ye yakulembera mu kukuba abawagizi ba NRM entungamo.